Okay. Omulabi wa Taufik Media UG ogamba otya yonna gy'osinzira okubanga otulaba ansuubira oli bulungi. Sigenda kubanga mbalwisaawo. Ndi n'omukulu Proud Mulekwa Tamale Junior. Soko obuze kubakulaba bro. Abatulaba n'abatuwolereza Taufik Media. Ningugamba otya headquarters zayo zisange bwawa owa gwe ng'omuntu agakubola kika. Show is sponsored by Thanks by Ahmed. Headquarters ziri Bunga. Za Taufik. Ziri Bunga olaba ngo Taufik sio no mukwano gwange yali akola ku FBS. Omusiramu mukwano gwange yali akola ku FBS. Simumanyi oyo sijja kulimba naye nga tulina headquarters tulina Yebbunga ne Buziga olaba ngukiriye wa Musuuza awo kabojja ngoyise ku kabojja ngukiriye wa Musuuza noyitawo maaso noyongera waliwo apartment akali awo waggulu wali headquarters za Taufik Media UG kitegera era naye kikugana kulyako Proud Mulekwa kali bagadya nti olina nnyo ekisa wadde yange nagikumye zemuna emmere enjawula nnyo n'abantu era nsooka kulya nkulaba eyo ensonga lwaki ogejja ku speed naye nga bannamawulire muyitiriza okulya ebyobwerere swaza abakulaba bayinza okulowooza swaza bakwagale mu buli mukolo gwe mugendako ne mulya mukolo ki ogubaddewa ambasada w'abaana President Nikolo yoyo agabudde nedda kisebo zino nkutte mu nsawo yange Muzuri yabwe yo nonde. Okay, Junior. Away from that. Mukulikewe mu kivulu kya Tajjajja Lagadi katusookera awo. Lagadi abantu bo tebazze nga era we kyabadde kisuubirwa. Olimba. Bantu tebazze. Nkiddemu kyenjogedde anziremu buto. Jjajja Lagadi mukwano gwange. Naye abantu tebazze ng'era we twabadde tukikola kye. Twabadde mukisuubira. Tekyatwewuunyisiza nti obutebe bwabadde bukalu. Naye Lagadi yalina ebiseera bye. Tebyaggwako kyekyo kyokka byaggwerawo ddala notokigatte. Takyasobola kukola kintu mu nsi ne kireeta abantu. Oza abafamire ye. Nga bagenda okujja mukuŋŋaanira. Naye bannayuganda tebajja kujja era tebazze. Junior Ssebo tovoola muyimbi wa Gganda be bamu ku bapayoniya be tulina. Ate baabaddeyo. Begaagayo be bamu ku bapayoniya be tulina ab'amaanyi mu music industry. Abaakuba ennyimba ezitavuma eziyigiriza obuyigiriza abantu. Lagadi tebamuwalana. Abantu bamuwalana. Era nange akusiigira ekifaananyi siga ati muyimbi mubi. Era Lagadi ayimba bulungi. Twamwagala biseera byandigidda kati eyo chapter closed. Abanayo abalina chapter ze baggala. Na eyo chapter twagikola ki? Twagigala. Muyimbi Paul Kapulaga nze yali omukonyi w'endigi naye Dipo nazigala. Kali bw'ogezaako giggula kibadde kigenda kusoboka. Ekyabaddewo ejjo. Naye nga si gwe gusoosa abantu bazze nga bamwesamba. Jjajja Lagadi nga musajja w'abantu nga talina buzibu. Bamwesambe kuki lwaki bamwesambe gwe nga bw'okiyita. Butagaba ssente. Ali stingi. Kuteekamu. Buli kimu alowooza bamubba. So kati n'akatono ke yandifunye. Kwa n'abamawulire bennyini saabalabye eyo lwaki temwazze nga tonnabuuza balala n'okusekosese nkweza mmwe. Jjajja Lagadi agamba musho taagala mba amawulire kyagala mu kamera
era naawe ensonga ze kati gogoba ati abamawulire nga ne Museveni afuga eggwanga lino aba kulale nga tabalaba abuuza gye bali mukono gamu ebyo byonna ensonga lwaki yabifeesinze butata ssente kyekisumbuwa ankolagadi ekivulu kyagenza okubeera nga ziwera ssaawa nga 2 kuba Serena nga bw'ogimanyi Serena ekitono ennyo erina okubeera by ssaawa 2 kale nga mutandise okulaba ku ssuubi ly'abantu so egenda kusala oba tegenda kusala nyubo nzagenza okubeera ssaawa nga 3 n'ab'obwerere baagaanye okuyingira obuzibu bwavudde wa ate obuzibu bwavudde nkugaye butata ssente butata ssente teyalanga bulungi abamawulire ekivulu ekyo kisukka ku muyimbi ne byanaayimba endongo ng'agiina ati ugaye nti okutegeka concert obanga ategeka embaga tosobola bikola omu nze nina ebivulu ebigudde nga byandibadde biyitamu naye nga omuyimbi ennyimba aziina nga n'abantu bazze naye nga organization eri puwa mumanyi abantu abatuuka ku layini ku miryango gya layini eziyingira ebivulu ne baddayo gwe risaaki oyo wali omukozeeko omuntu ayinza okuva ewaka n'atuuka nga layini mpanvu n'addayo ka organization wano mu Uganda is poor omuntu ajja ne tiketi ate n'afuukanga okugula tiketi gwabadde musango gwe waguze dda kati bafa kuba tannagula the whole essence is not customer care, it's about making money. Junior, tolowooza nti ebifo ebimu bwe baba bategekera ebintu mwe baba bategekedde bimatalinga nti Serena toyinza kubeera nti obeera mu mukulu gwa layini dani okubeera erugogo dani okubeera ewankulukuku nti layini zo zibeera abantu mu bifo ebyebbeeyi nga bw'olaba Serena tebasimba layini tusinga biraba nnyo mu wankulukuku mu walugogo simanya biki bifo mu benyeze ez'omutwalo because n'abagendayo era balayisi kati nze naggalawo ebivulu ebitali mu Serena neera bangi nnyo babikola ki ali goli ku layini be babbyeko amasimu ewasa bo abategedde nange nze omu ku bo yange bagibbye bagitutte ewasaha kale kyekugamba tyogenza osasudde emitwalo gy'esatu bakubbye essimu ya kakadde kamu kati eyo ba bizinesi ki mu nsi gy'obola ambanga yasoma okutoolako obutozi kati obafu abatuula ewaka ebivulu ebyo ne tubyesonyiwa nze kamwa kwogera banzibako dda amasimu ebivulu n'embikola ki nebyenenya kale ebyo byonna biddamu lwaki lagadi oyinza okulaba nga turn-up yabadde ntono naye nga n'abaabikoowa bangi jjajja Lagadi yalangidde ekivulu kye ebbanga teryabadde ddene weewaawo last year abadde nga ajja akyogera nti ngenda kujja wano ku Serena kitegeera ekimu ku byo oba osanga oba oli awo nti bye byafekitinze show yo nti yabadde mu bwangu yabadde ku ka pressure nti naye ayagala kuyimbira abantu kiki kuba tetulabayo kyabadde kimupressurizinga okuteekayo show mangu Lagadi ayagala ebintu abikolenga bw'abyagala singa we birina okuba ekya sita kirala ekyennyimba kirala naye sita okkiriza oba wakana sita
naye waliwo ebintu olina bikolanga we birina okuba. Concert ejja kulemerera singa toba na bamawulire. Zenadde simanyi nti ne show gyeri. Because look at King Saha. Saha yalanga ku show ye nga n'ennyimba ayina nga ne music ayina kati ate Saha music we kati ate asinga owalagadde emirundi nga 10 right now mu listenability awuzo oba n'oluyimba naye nga tebaluwulira. Bayimbi bangi balina ennyimba nnungi zikoma karaoke eyo naye ozikuba ku mikolo ozikuba mu mabaala mu maleediyo n'ogaba naye oluyimba lw'ono omwana lwafiira wa. Kale omuyimbi gwe nnyinza okuwaako ekizampo yono omwana yayimba tuli Manchester toolako kuba United. Yani oyo Unknown. Unknown alina ennyimba nnungi era ssebo oba olina gy'oyita eyo nga bakola ki nga bamukuba naye simanyi kizibu ki kimuliko. Baali wamuloga kakati yeeragadde abantu tebategedde nakutegeera nti gyali. Tukumanyi ng'omusajja wa social media oŋŋambe eshow obadde tomanyi nti gyeri 24/7 obeera oti ku social media lwaki ogamba mbu show yalagadde obadde togimanyi sikuyisaamu bantu maaso ate yaŋŋambako nti gyeri. Junior tukumanyi nti gwe omuntu atava ku social media how comes nti wabadde tomanyi show yalagadde nti gyeri. Teyaŋŋambako nti gyeri. Olowooza totuuse leeti mukwano. Owaayi tesobola kutonnya. Zagenze okuwera ssaawa 2-3 nga lumu nga miranga na biwoobe. miranga na miwoobe okutwaliza wamu teyakoze ssente. Yaswadde si butakola ssente. Yaswadde nyaabwe bwerere tebaza. Kwegamba ye muyimbi bwe tutunuulira abayimbi Serena beesaze yakyakwatiddwa akati. Bayimbi ki abamuweekeddeko? N'abantu bennyini abamu abayimbi bazze ne bamuyimbirako ng'ani muwala we yayimbye Winnie Wamami. Nono omukubi wa gita ono Kyekituufu kye yabaddeko yabadde so oba yabadde muli yaso. 37 years tozimanyi gwe 7 years of what? 37 years yabadde celebratinga NRM eri mu kujaguza 39 bajja ebigaso yamu n'amefuga ge NRM. oja tugendayo politics Laba babadde bajaguza 39 kwa 37. Myaka 3 ejja independence. Agana ne sente tebalina bulungi. Kugamba shot yabadde well organized. Banga kati. Omuntu alabe essaawa ne weka alabe kamiliyoni. Ndoli alabe lutalo. So ziri kumukom. Sente zontono mu bantu. Ni yabadde agiwanise abako kya 10. Nyenanga interest ya ku Serena bwebeera 10 2 10. Kade kumeka 10 15 right? Tebo neri munze imeka 3. Ani abimubalire ebyo mwenyini era ye nani atwalete emitwalo 10. Emitwalo 10 abantu bagirirako wiiki. Ne Junior jalagadde alina ennyimba ezakubira ddala ssibo bagenda zikuba zikuleke mu ntebe. Lwaki tezamuyambye?
tezikyabajja mu ntebe edda zaabajjangamu kati waliwo ezibajjamu so byebyo katumusabire akolagana era nga n'abantu abazze ffe twali tumanya ab'emyaka giri be banajja naye twalabyemu ne bana abawala abato abalugimu yaffe gino emyaka gyaffe nti oba osanga ekyo kwalayinanga n'obuyimba obuwaana abakazi muwala nkuzuddemu oyagala ssente olabika tomumatira muwala nkizuddemu oyagala kaashe olabika okitegeera abo abawala abo nabo emyaka egyo nagyo gyabaddemu bebale kujja ate munne ekyabadde surprisingly ye yabadde omusi w'omukolo gwe yayita omuyimbi addako kulabika kwabadde kumanyagana oba yabadde ne MC ye yabadde MC nga yayita abantu abaddako nga yayita buli kimu ekibeera nga MC emirimu gya MC gye bakola nga bali ku bungi ragadi yabadde nagambye tagaba ssente era buli kimu yadde alina okuba tiketi ku mulyango yadde alina okukola obwemu tosaaba buli kimu ye maneja ye promota ye mulanzi n'amabagenti yamaze ate neakwata ne kamera yeekwata kale babeere bulungi nindako yatuleetedde sebo ne legend John Kawa omumanyi mbaye naitoka ebirimu amani ne Mary Bata kale John Kawa tomumanyi music legend oyo tomumanyi nze maze abeere naye legend we